Akwatidde ekibiina kya NUP okuvuga ku Pulezidenti Abadde Kyagulanyi Sentamu olwaleero asibye mu disitulikiti okuli Yumbe ne Koboko ng'abakuyega atandikidde Koboko ng'abantu bamaniriza musanyo nga poliisi obedde emuvaako emabega. Bw'atuse Koboko asugula ofiisi y'ekibiina ng'alina abakulembeze. Oluvidi nagenze ku kisaawe kya Boma Grounds wakubye olukungaana. Asibye abantu b'e Koboko olw'okuŋŋaaniriza musanyo n'abasaba okumunula kwa Pulezidenti asobole okukola ku bibanyiga. The first step, I'm asking all of you to be agents of change. Go to the polling station. Be the first to vote. Kyagulanyi agambye nti singa wangulu wa Pulezidenti agenda kubakolera enguudo n'okusitula ebyenjigiriza. We are going to build our own roads. Our children are going to study and they are going to get jobs. We shall no longer need to get visas to go and work in Saudi Arabia or other countries. Uganda will have enough jobs for our young people. Agambye nti singa bamulonde agenda kuteeka za iPad mu malwaliro ekisomesa abasawo okukola nga bagoberera buli kimu. Oluvannyuma yayongedde disitulikiti y'e Yumbe naye asabye abaayo okumulonda. I am here to ask for your support and your endorsement and your vote so that I can become the next president of Uganda. Abasabye okulonda abakulembeze abasaanidde abanaasobola okulwanirira ensonga zaabwe n'okukola ku bibanyiga. Everything that Obote left and everything that Amin left. Rides a bicycle and comes and meets his people. When you vote for the umbrella, even the ministers will not be moving with the soldiers as if they are in a war zone. David Tamale yakusakidde guli nkulu wa Bukedde TV.